atenderezwa gurumizwe okitafe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu bwangire bwabo nikitangala mbasindike kitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumo mbasindikira obumo ndi ddembe mbasindikira ddembe bagombago kyewagula ebizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mulamusizaako bakika na mwena abampuliza mbiti byamwe byenjawulo twebaza kitafe Tonda ne mama Namugereka wipo ne bajjajjaffe embiti byabyenjawulo nate kurakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo niyawabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sayisule muguluka weeyongeyo n'obulamu obwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutudde nga tunaba okubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajja Ana jjajja wa Yesu oba Yoswa azaala maama we oba eyazaala Mother Mary oba gwe mumanyi nga Nakayima taata eyazaala Yoswa ye mwoyo ogutudde mu bwamukasa kubanga ye taata wa Super Universe mwe tutudde so ye yajja nga Yosefu yali mukasa oba mukitegeera weewaawo ansaba tukole ekikoowe eky'omwoyo ng'oyinza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya zaabu era mu kamwa yinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa yinza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kyekya ddala kyetudde mu ggulu ekyakuleeta wano kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwe n'abasomera abawuliza ebbaluwa yaffe abaagalwa emyoyo mingi giyogera ku makyusa wakati w'emyaliriro nga ekintu ekigenda okubeera nga kibeerawo wabweru waabwe kino kibaleetera okulindira akaseera akatuufu ekimyansa ekituufu n'omuggundu ogwawamu oba akabonero okuva eri eggulu abaagalwa naye nga emyaliriro bwe bulamu bwe muyina okutambuliramu nga muyita mu mayengo gammwe frequency zammwe abaagalwa omubiri gwammwe ogw'obwa Ssekiiba kya ttaka ogw'obwa Mukasa ogw'obwa Musoke emisuwa gyammwe omutima gwammwe n'amagezi gammwe ge gatonda ekittavu ky'amayengo agakola ensi yammwe nga muyita mu nsi eyo kitegeera oba ekisaawe ekyo kye kiwanga ensi yammwe ey'obuliwo kitegeera abaagalwa ensi ey'eggulu eryokusatu etambulira mu mayengo aga mu Luganda simanyiiwe mu kiyita oba bakiyita better state of mind amayengo aga wansi oba ag'obutamanya kitegeera amayengo gano ebiseera ebisinga gayagala okubeera nga geetegereza ebintu gabibale gabiddemu era ganoonyereze kitegeera ebiseera ebisinga omubiri gwesanga nga gulinnyiddwa ku nfeete ku lw'ebyo ebibeera bigenda mu maaso mu lugendo lwago kitegeera era omuntu n'abeera n'empulira nga ebiro byanguwa oluusi nga bizitowa okusinga nga we yandikyagadde
kino ne kireetera abantu okubeera nga batambulira mu luyimba luno okumala ebbanga ddene, oluyimba olulimu kitegera olulimu obunkeeke. Obunkeeke buno ne bubalowoozesa nti obulamu bwe butyo bwe bulina okuba. Abaagalwa, emyaliriro egya waggulu gyeggulirawo eri entegeera ey'omunda ennyangu. Omwaliriro ogwokuna gukuyamba okubeera nga wesolosa eri entegeera eya alpha ne theta. Kitegeera kuba kimuyita alpha and theta states of consciousness mu Lunyaanyembe. Abaagalwa, eno ntegeera oba nkola ey'okufuuka ekitonde ekikkakkamu ekitambulira ku ssenga w'omutima, ekiyiiya era ekigattaganya wamu n'enteebereza ey'omunda n'empulira. Mu kikula kino obulamu butandika okubeera nga bwanguwa, ebintu bitandika okubeera nga byebonga mu butonzi, ssenga w'omutima afuuka mwerufu, era obutonzi butandika okubeera nga bubeera bw'amaanyi oba buyogera mu ngeri y'amaanyi eri obulamu bwo. Ebirooto bibeeranga ebiramu. Kitegeera omutima gutandika okubeera nga gukuluŋŋamya eri ensi yo okusinga ebirowoozo ebyo ebijja mu mmeeme eyo. Y'ensonga lwaki okukkakkana kwa muwendo nnyo, relaxation, mu kweyubula kw'omwoyo okubeera nga kuyingiwala mu lugendo lwo. Kakkanya omubiri gwo okusobola okufuna, kakkanya emisuwa gyo okusobola okufuna, beera mu mpulizo ez'eddembe okusobola okufuna kye weetaaga. Kitegeera emyoyo mingi gigezaako okulaba nga gituuka mu myaliriro egya waggulu. Kitegeera naye ne gitasoboka, ne kitasobola kikola. Naye entegeera yeggulirawo eri abo bonna abakkakkana. Ekikoowe kyokka oba kye muyita breath kisobola okukyusa emyaliriro gy'otuddemu. Ekikoowe eky'obwangu n'ekyobukkakkamu. Kitegeera oba ekyamangu naye nga tekiyina mukka gumala, kikuumira omubiri gwo nga guli mu luyimba olw'okuwonawo. Naye ekikoowe ekyebuzibu era ekyobukkakkamu kiggulirawo eby'ebbanga lyo mu mubiri gwo ogw'omunda. Amayengo ne gatandika okubeera nga geebonga mu ngeri ennyangu. Omutima gwo ne gukyusa oluyimba lwagwo, n'obwongo bwo ne butandika okubeera nga bukyuka mu ngeri y'emu. Abaagalwa, okukkakkana luggi mu kweyubula kwammwe okw'omwoyo. Nga ekitonde muyingire eri eddembe ery'ebuziba n'okubeerawo kwammwe. Awo we musisinkana amayengo agaggama okubeera nga gakula mu bulamu bwammwe. Amayengo gano agaggama gagattaganya era gayinjiwaza okutegeera n'okumanya. Mutandika okubeera n'endaba ey'ekisajja kikulu n'ekikazi kikulu. Mubeera n'ekisa, mubeera n'obuyiiya n'entegeera ey'obumu. Ekyo kye bayita eggulu eryokutaano. Amayengo gano agaggama gatondebwa nga oyita mu kukkakkana ng'oli bumu wamu n'obuziba bwo obw'ensi ye eyakaakati. Kino kye bayita ensi y'omutonzi, the state of the creator, oba gye muyita emisange mwenga Abaganda. Omubiri gutandika okufuna empulira ey'okweggulirawo. Okutegeera n'okumanya kufuuka engeri gy'oteekayo essira eri ensi yo ne mu ngeri y'obwerufu. Omutima gusigala nga mulamu era nga gugattaganyiziddwa
amayengo gatandika okubeera nga geebonga mu ngeri ennyangu ery'ekikula kyo. Mu nsi eno ebintu biwangibwa mu ngeri ennyangu kubanga wabeera tewakyaliwo nkonge zibiziyiza. Entegeera etandika okukulaakulana, ebirowoozo, empulizo wamu n'ebiruubirirwa byo bitambulira wamu. Abagalwa bangi mwali mutuuseeko mu nkola eno mu bulamu bwammwe obw'emabega era nga mwali mukiwulirizaako naddala nga mutudde mu bukkakkamu, katugambe nga musemberedde ennyanja oba ssemayanja, nga waliwo oyo gw'owaniridde ng'omwagala nnyo mu buziba, oluusi nga muli mu kusirikako oba mu kukola ekyombo, oba nga mukuba ebifaananyi, oba nga muyimba, oba nga mutambulira mu kibira, oba nga muli mu kadde akaakakati akadde akakatukuvu. Mu biro ebyo ebiro bikyuka, emmeeme eyo nekkakkana, obulamu bwo ne buwuliriza amayengo ag'ekitangaala nate. Segera abaagalwa, kino kye bayita okukyusibwa mu myaliriro kiviira ddala mu mayengo g'obeera okabadde eri ensi yo buli lunaku. Oyiga okukulaakulanya amayengo go munda mu kifo ky'okulindiira ensi yo okubeera ng'egabanyizibwa oba ng'eweebwa ebyo by'erina okubeera nga ekozesa. Obeera ng'oyaayaanira eddembe, tandika kubeera ng'otonda eddembe mu mubiri gwo. Obeera ng'oyaayaanira okwagala, tandika okubeera nga otonda okwagala mu mutima gwo. Obeera ng'oyaayaanira ddembe, tandika okubeera nga owa emisuwa gyo eddembe mu kadde kaakakati. Obeera ng'oyaayaanira kubeera mu nsi ey'okutaano, tandika okubeera ng'oliikiriza amayengo go munda yo. Omubiri gwo guwuliriza empulizo zo ne gutonda munda ekyo kye weetaaga okubeera nga owanga mu nsi eyabweru. Era n'esseŋŋendo yennyini eddamu amayengo ago g'obeera okanyuze eriyo. Segera abagalwa, ebitonde bwe binaatandika okubeera nga bitambulira mu mayengo ago ag'okukkaanya ag'entegeera ey'awamu, ebintu bijja kutandika okubeera nga bikyuka mu ngeri ey'obutonzi. Amakyusa abaagalwa geeyongera okubeera nga gayanjuluzibwa mu maaso gammwe. Musobola okugawuliriza kasita mubeera ne okuyaayaana okukula mu ngeri ey'obwangu oba ey'obukkakkamu, mu kusirika, mu mazima, mu butonzi, mu bulongo bwammwe, mu bukkakkamu bwammwe, mu kutonda mu nsi yammwe ey'obuziba, mu kujjukira oluyimba lwammwe olw'omwoyo n'okudda mu nda yammwe, n'okufuna okutegeera n'okumanya entegeera yammwe eya waggulu nti buli kiseera ekulaakulana mu nda yammwe kasita mukkakkana era ne muggulirawo eri ensi eyo. Mpola mpola nga tewaliwo kusika muguwa, mujja kukulaakulanya ensi eyo. Nga muli mu kadde akaakakati mujja kuyinjiwaza amaanyi ago mu kifo ky'okubeera nga mwetekako akazito. Eddembe liggula enzigi mu kifo ky'okubeera nga mwesika omuguwa. Mutuule wamu nammwe emirundi mingi, musse ekikoowe, muliize emibiri gyammwe, mubeere bumu wamu ne maama wammwe Natimba, mutonde obulungi obubeetoolodde. Kitegeera, mukkirize okusirikako buli lunaku, muyogere mu ngeri ey'ekiseera mmwe kennyini, mugezeeko okulaba nga mukkakkanya emisuwa gyammwe. Mpola mpola amayengo gammwe gajja kukyuka. Enkyukakyuka y'amayengo yeeyamba okubeera nga ensi yammwe yeewanga nate n'ensi ebeetoolodde. Mutandika okubeera nga muyiga okubeera abatonzi abalamu ab'amayengo ag'esseŋŋendo Natimba omujja.
emyayiro gyammwe buli kiseera gibeetoolodde era nga gibalindiridde. Abagalwa, mumanye timuli wano okusobola okubeera nga mufuuka ekitonde eky'amaanyi. Abagalwa, mufune akamwenyumwenyu mu kadde akakakati era mumanye nti ekitangaala ekyo ekya zaabu kiri mu mitima gyammwe era mukkakkanire mu ntegeera eyo. Mumanye nti ensi yeggulirawo eri obulamu bwammwe kasita muyita mu mayengo ag'okukkaanya eddembe n'entegeera eyakadde akakakati. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa obuwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.